70 dead bodies population ya Guyana nga bonna bali bamuliddeko. Oshege, I'm telling you the truth. Bakugambye ekyamuyise erinnya lyayina yagenda ekitona akitembeeya mu bagundi mu bakadongo kamuso that bamufuula curtain raiser ku stage before others come to sing. Nkutidde gwe obeera wa Dayas nno neetaaga mu bulamu obwo cause olabika internet wagivaako. They said that. Omusirani gwonna nakwata nagwambaza izoniti. Musajja atu yena gyali simanyi. Okiwulira? Ali eyo atagataganira eyo. But let me tell you, and that's how I want to tell Shalom this. Shalom, what they are trying to do is to make sure you fall out with people who come out to say they are friends with you. Shiba, your man is okay, it's a Monday. The Truth Media kwetuli ndine Shuga. So it's our start of the week, but we're supposed to be nga tukolabuli Thursday. Akantu Feffe. Tugenda katekana ile Thursday tukoleyo ka. Antwade bangoba mu kantu naye nengere bategeza nti siva mu kantu. Akantu genda kava. Akantu sikajjajjawo. Go nalowooza nti ninova mu kantu. Can I first introduce my things zolokoli ogateke bibyo? Okay. Naye tunasoboka. So katugera kubanga tugiramu buli lwakuna naye tukoze ku Monday, but guess what? Every Saturday ku record radio tugenda kubeerangako 97.7 FM. Okitegede 97.7 record radio ko tugenda ngokubeera ne Shuga nga tubawa the hottest ebyakabi ebirungi. Olugambo lwise mu wiki sawa 2 paka sawa nya. But the congratulations Dayas. Congratulations on the new job. Oh, I take it usual because I'm used. Like, I'm a media person. Okay, Kongs, no, but of course. Call me anytime, radio, TV, I'm available. So, ngera kuba mwongerako ettaffaali. Ha, tekigenda kola bwe kityo. Kana akantu mukama wange programs director okurecord FM okalaba. Shonji gaye titunagikola. Bafune we banteeke walala. Nyambo cha Dayas. Sikuyamba. Ontayako ettaffaali ki? No, okay, tugenda kuba tugatako ettaffaali. But ngenda kuba ettaffaali lya 99 nga ine ettaffaali lino lye bakubisa akati. Nedda bannaye. By the Dayas, you need to appreciate me like so. No, on what? Ono nze kankubulire ndabika hardware yange gwagimazeewo nga nkuzimba. Oh, really? Yes. I am a supportive friend. Oh, really? Hey. Obambi. Era katengeje tugenda banga tukera ku Saturday. Tusinika manyo. Together banga tulina sura Friday. No. It won't happen. So that we wake up early. Team building. Team building bagikolera mu buliri. Ate ngambe konti mu buliri. Kusula fenna. The house must be a 2-bedroom house. Or sule wali nsule wano. I have my place. I have where I stay. No, just for the show we are doing it so that tulaga record FM ntino tuli bakozi nnyo tukeera fenna omulundi gumu tuuka fenna tusibula fenna. Yes. Sijja kuba kizibu ekitu kireke ekyo. Kireke abatulaba, she's joking. Anti naye bagenda kugamba nti abalongo babo. Buli gwe neegerezako abalongo nga babamuwa. Basaka baba Shalom. Tugenda waawo abantu mu industry akantu kafuusa akantu banyomba okufa nakuwulira nga bakubira Sakozi yankubira n'entambi ne bakubira bambi entambi nga yeewozaako but ntambi teweewozaako. I want to tell him that no please shut up. Is it bad? Oli mubi? No. No, but again, we cannot undress for each other. But let me ask you, Olikechi kolimo? Ali abaliko bikolimo. Nedda ati kyembuuza lwaki abakwegana okutuuka ku ekyo. Because akimanyi se kituufu tekisoboka tekirisoboka tekiribaawo. Same applies to me. So ntambi ne what defending you. The more you defend yourself, the more people think kutuze embuzi. Sigati bamusika omuntu nalonda mu ennyanya. That's nja kulekera show. Nedda togireka. Ntambi tolina kwewozaako nnyo. I know everyone is trying to make people distance themselves away from me. I would not sleep with my friend. That is one thing for sure. Yeah. I come from a relationship and get into a relationship. Even Amos yansanga nva mu relationship. Yansanga ndi nevamos. Nevamos yansanga nva mu relationship yo sijja jogera. So chegera. Sera nakati. Omukulu gwe nino wenga bine yansanze nva mu relationship. Nzamora is on the go. So once I tell you, yes, once I friend zone era abengabi
balamu bange mbagala nnyo era mbabuuzaako nnyo kansube muli bulungi meera mwenna amavivi kutaka mu comment section eno nga mwebaza Owenga byandabiridde yanyiriza bw'ati okiwulira now once I tell you my friend trust me I can never undress for you kasita ngamba nti Ntambi oli mukwano gwange Tishalom oli mukwano gwange Koko oli mukwano gwange I shall never undress for you so tewetaaga kwennyonnyolako buli weewozaako manyi bagamba nga mbuno weewozaako olina guilt conscious nenso kyegeera like oba olaga abantu nga azifu your guilt is haunting you so nothing happened between me and anyone of our kantu sisobola kwebaka na muntu gwe mmanyi nti alina omumwa tebakikulimba ekintu ekyo kitegedde okay kale ngenda ku kale nenga ngenda kugamba oyagala kugenda mino yale boto Shalom yajingulira yagireta kuva China so abakola akantu nga mugamba nti nno muntu wange ndoza mongereko nti yangulira ne boto njikwata buli lunaku eriko butiti yajija China yagamba kati gwe mpocho bwesi ba mukiwato bunywe kati oyagala okukola okoyo okubeera waka bagamba aba Hayes International Recruitment Experts we bali mu Uganda okubanga basangibwa lubowa okubanga ogenda ebweru okole gwe genda obugenzo batukirire olabe mulimu ki obagambe nti guno ne guno ngusobola they will come in bakutwale gwe otuko obagambe nti nalabe ku that truth media bagenda kukwanguza nti bagenda kubeera ku so speedy okubanga buli kimu kigenda bulungi nnyo ogwe gwe Black Show tutandikire ku ki bana ebingi tutandike ku Joanita kati tuli wano ku side ki side wa Joanita Kawalya wamulabe nyamulabe nga tujja ne Queen She nga atude ne She Amelia yanjigiriza muyita sexy okay it's okay memweyite ebintu bya submittings okiriza nabyo ebintu byayogedde omanyi buli omu kyekino kyatukawo ku luli nga tuwolereza Shiba ne bituuka n'okubeera nga abantu ala ku police because you're addressing what you think about the ongoing situation or the talk that is around the town. So now nze ku Joanita Kawalya gye wali abakyala bangi tasobola kulera mwana wa mujjawe okitegera which is fine kubanga you're saving that kid okumubonyaabonya that might be a result as to why we have bad stepmothers but bw'otunya population gye tulina mu Uganda most of us have been raised by our stepmothers okitegera I personally have a stepmother era mama wange wa Mamba bamwita mukyala Nansubuga eddala sigenda digako nagendayo nenkulirayo nga buli luwummula mama wange waba agenze Kenya yankima ku ssomero nempumulira ewuwe nengendayo mu senior 3 when abeerera Bombo I was living with my stepmother and my father when abeerera mu Bombo yakuyisa bobi very good she's not a bad woman she's the reason why chimanyo waata amatooke she's the reason why chinjogera Oluganda yakuwasa emmere no like I wanted to learn kubanga nze bansasula ne ku ssomero genda mu kisaakaati nze bansasula mu ssomero I wanted to learn how to do these things because in kati submission ya Joanita Kawalya nze ng'omuntu abamu bagikutte bubi anti nze ng'omungi wakanya ogiwakanya kuba nze nsobola okulera omwana wa mujja wange nkuba n'ensonga lwaki nsobola omulera I don't like the conversation of simanyanga bba wange ali mu parentinga n'omukyalo omulala amuleeta akulire wano ekyo ate kyerabidde ogamba nti n'omwana agenda akulira ewaabwe waba akulidde eri tosobola gamba musajja nti lwaki oyogera ne maama gundi ajja kugamba she's my baby mama and we need to take care of the child together so for me obyewala I will take care of the kid because at the end of the day omwana olowooza yeetaagisa ki togenda bwemba mulya kawunga togenda goya lusozi lulamba oba waliwo kye bayita gudulia mu lulimi oluswayiri oba olunamagye gudulia lesepiki y'abannamagye bagiyita gudulia in the language of the army okitegeera so nze first and foremost usually I want it's okay usually I want my man to fall out with their ex bulungi nga bawudde bati wali kibagatta yes saagala kuwulira mboyogera kubanga nange soogera naba ex bange wena mina relationship okitegeera unless otherwise nga ex wange communicating nga naddala nze bembala nga ba ex bange banzaalamu asobola okukubira nga akubikira of course I'm part of that family mba nina okukola ki okugenda okuzika just like you saw okakase nti bewakyawa bafudde just like being supportive just like you saw Kenzo nagenda nazikirako ani Hamza ndamulabye oshegera kwa kati oli omwami yetata wa mwana we oshegera kyenkugamba so that's naye communication ndozo olaba I'm very sure Rema tanyumya nani na Hamza
Tanyumya na Kenzo. Sorry, quote me right. Bakasirwe waka. No chengamba, I'm very sure tanyumya na Kenzo. Ochageera. Na yoli wategedde nti waliwo bad news yazzaako lechi. Bambi ababibi ite. Era kati tebereza singa. Gamba yaguze coffee. Kati gena maso. Singa Amao yali abera ne Kenzo. There would be a lot of Amal. That's what I said. What am I saying? Amal. You won't get it. Gwe. Singa Amao yasigala nga ali ne Kenzo. Singa waliwo conversation between. Excuse agenda okulaba okumwana. Kenzo yalisigade nga kyagera ne Kenzo ne Rema bana ebigamba bakambi pange bulungi. Ochageera so for me bwe mbanzize nembera nawe dance nga nkimanyi nti olina abaana bonna badda waka because nange nakulira mu maka nga ne baganda banga balala era abatali ba maama wange oyo nabo we balinga nange sina ba maama wange nze nakula mu family ennene. Daddy I know mchala ali jindi omwana bamulete. Daddy I know mchala waliwo ne gwe baleetanga mukulu ddala twagenda weka nga ebaba wa Feffe na. So you're not agreeing with what I don't agree with Mbusimanyanga buli mwana akulire wa maama we. Tata w'abaana agenda kera kumacha kugambe kati abaana wabagaana waneeno. Kangine balabi. Kangino balaba kuba guli musaayi gwe. You even the children you have DNA yabwe matchinga ne yabali. Common sense which is not common. No, don't put that statement. No, I wanted to give a certain. No, you yes, don't put that statement of common sense. No, common sense which is not common. Mbade nja kumalaira kwa obadde onkatinze short. Let me tell you, may I respect Mama Joanita. We even meet all the time. She hugs me everywhere. I'm saying common sense which is not common is where you'll find someone say, nze omwana bwabera bakuzaddemo labirira omwana wo ate ne bba wange mwesonyu. It can never work that way. Singo omwana asigala eri. Nze one of my exes has tried to get back with me. Naye nga abaana bali mu ba ex be ne mugamba sisobola. Nayo gayo yana abana bameka. Sigende yo gendayo. Mbuza gwe mukulowooza okwo. Muzadde si mukulu nze mbamanyi. I know the number he has. Mbamanyi kuba nze mama wabo. Naye abasinga bali mu ba vaccine. Nedda. Abasinga bayagaddeko batuuka ne bagala okubeera aba vaccine olw'omulimu gwakola ate nagwo togwogera olw'omulimu wakati atuuka n'alaba nga maybe okubeera close to the man nina okuba vaccine. But the man doesn't like vaccines. That's for real. Ante omugongo gwalina ogutegera kutidde gwe. Ndeka lwendidda nenkunyumiza embozi kiri babulala omusajja alina omugongo era nze nina olunaku abawala bwe bampeereza message nga bagamba omusajja biki in my head I'm like he's enough. Nange kituuka ne kinsukako so it's okay if you guys are helping me. Naye nga gyali Mama Joanita n'ekintu kyayogedde. Taata wange yakera nampeerera. So gwomusajja ongamba ki? Walabye that statement? Nagiwulirako ko nga aliwo n'omukyala omu oba ali I think it's one of Minister Kasolo's wives. Yes. Era naye yakikozesaako. And I would love to tell women, this is not direct to Mama Joanita Kawalya. This is direct to every young girl out there. Ebitabo si bye bifumba. Ebitabo tebifumba. Teroni muku magezi. Ebitabo tebifumba kyova olaba. Osoma, nobeera nga wasoma, olina PhD, simanga doctorate, simanga byonna ng'obirina. Era ne baleeta ow'emmere. Nga ye mujjawo. I know. Food driver nabeera mujjawo. When we are going to have sex, we don't bring our certificates. We don't bring our degrees and say, I have a degree. So for me, when you're having sex with me, you're supposed to do like this. Nga iba kugendako. Mwe bagenda ku vikisini. Mwe bagenda ku atasomerako ddala. Mwe bagenda ku like it's the same method. If you know how to bend, nali mukatala amanyi okubendinga. If you know how to give him angle theta, nali you get angle theta. That's where people get it wrong. Mbusimanyanga nze nina omulimu. Omusajja nyenda katya nga nina omulimu omulungi bwe guti. He's not sleeping with a mulimu. He's sleeping with a person. With a person. Chegeza botawoma omulimu gutugina kigenda muyamba. Baba. Ebitabo tebina kye bigenda muyamba botawoma. Bonoba oli mukyafu mbolo kubanga gwe wasoma nga weyisaako wipe. Kati kyemmanyi Mama Joanita yeche yakola ebitabo byena bigatako ndowooza empisa and supportiveness n'ebyana ebirala. She should come out and tell people the real deal.
nti gamba abaana nti bw'osoma mala okusoma beera n'empisa banga omanyi okufumba. Me, I have a girl, a friend I've been with other people, like guy nakusanga n'oyo muwala namukwana ono namukwana n'oli namukwana because she's pretty, she looks really good ne bamwagala naye nkyana ne bagamba woba ojja tojja ne gundi omanyi lwaki kubanga kyeyatuuseko tayagala kuddamu kukiddira okyegera oli n'agamba bannaye omuwala oyo alidde siwa nagirese mu buliri. That's already a turn off for a man. Ojjemu engoye zeyambudde ozisuddeawo ne ozukidde okyegera omwana yazuuka n'afuka wabweru w'oluggi mbi tayagala tuuka ku ttooyi. Yali amenyeese ono yamuyisa bubi. No regardless okyegera kati enkya akibalabalamu nga bw'oba ofuseewo leero n'enkya ofukewo n'oluddako ofukewo wiiki weenaawerera mujja bba muyingira nga mulina osooka muwunyiriza essusu nga temunnaba kuyingira nga bw'oba olya tuya kasana eka akabwe kati kalina ekiweewo ekijja ekyo okyegera. So me, I think Mama Joanita Kawalya should come out and tell the girls, yes, go to school and read. Bazade wafatasulia fees, yes, well and good. Yogere ebituufu ebiwerekera omuwala mu bufumbo nti si kitabo. Yasoma ebitabo era bajja kutimpula bakube n'ebitabo byo singa oba musiru n'oyimira n'ogamba omusajja. Omanyi kagambe something special and stupid about women. Government egamba tokuba mukazi. Bible egamba tokuba mukazi. Buli kitabo the law says tokuba mukazi. Omukazi ayimira maaso g'omusajja n'agamba bakutenda amaanyi gezo nkwateko. Njagala onkubeko obukubi bwe totegere nti nsobola okuzzaamu amagezi. Naye nga biri byonna bigambe tokuba muki. Bakutimpudde. Kyokka teyagamba. Ebitabo tebikuyambye agamba ngezaamu ndabe. Tontegeera bulungi. Otimpula embwa. Okitegeera. Wama kyola abakutimpula. Ayo saagala gendayo mu story ijja kuba ya lulala. Omanyi nakitegedde nti kati ennyimba bazikola ku nze bw'ojja n'oyogera enkyaga bafulumya akayiini. Naye obuyimba buganyo okusala okumva okusaabala. Okutuuka kusala amalodi. Bannange. Gwe Feffe yaganya okujja okuyimbira ku munne nga temune yamuyimba. That was really very bad. I felt bad. I felt for Carol. I watched her show nga ndi ku naye waganya okujja muyimbe ne Amos ne yani? Yani tubanga bulungi ebigambo byo Latiwizi. Waganya okujja. Latiwizi akayimba kamwegeza mu mutuka ku stage yekka. Kamwegezezaamu kuba. By the way guys, thank you for loving that. Abantu enda kukola concert one song. Sindekera muri ebinyo by'abafu. Kutidde anti ntegeka lugogo. Mbatidde. Okuyimba ekunaagaana ngamba Samira. Njafuna kyenkolaawo. Ninamu amazina, nina omumwa. Omumwa gwolina. Kati okuyimba bekunaaba kwegizegize mu kati gwe tokyalina mumwe ina mudomo. Oyongerako nti mudomo kiro. Kati I felt bad about that. And what ekyasinze okunnuma nti driver wa Carol Fake, he called the guy towards the session. He had demo collabos. And the guy was like, I'm on my way. Not a talk. So in all my relationships, I teach my men to learn how to say sina, to learn how to say sijasobola, to learn how to say siriwo, even my friends. I don't like when you tell me ndimukubunzi yakantuka untusano kumpi mpamude kati wali wakagamba akapya dakika tewali chechi budaka wali ndyawo dakika kibatu ndyawo wongambire ekigambo dakika kibatu ekibuloka kikutte. I don't deal with stupid people. Yes. Sikola nze n'abasiru. Dakika kibatu kitegeeza ki? Usually even when I'm talking with my PA. Muga angambye ali mutuka mubuuza atuuse wayogera wa PA. Yes please. Oh waba. I do. I'm not as disorganized as people think. When you have your disorganized lives at your homes, don't feel like all of us as disorganized as you are. Just because you wake up. Kumwembia ni alonda munne. Ani alonda ni? Ku PA naawe. Mami yamulonda. Omanyi nga mu PA wekigwayo. Wali atachimanyi achita piye pikerere achita piyala wala achita piyala naye nombe emigo nomugamba spelling engeri je kigwayo mufulaba esegeze ebintu bino wekwe kamu kisenge no biraba sekwe kamsenge my for you brings important things in the country and also stupid things and useless as well. So sisobola jigana era bwerete byekisiru nga njigama not interested. We are in a world where we can actually rub shoulders with stupid dwarfs and it's okay, we can all eat food because at the end of the day they also need to put something in the toilet. We are at that point. Oyagala omuntu aleme kulya no anapa machi ekawungezi. Feffe kye yakoze champisiza si bulungi
More so, Charlie Badde fine. That was betrayal, first of all. It would have been, it would, no. Yenga yajja kushow you. Fernando was a CM. For her, she was there for him. Yes. And if he didn't want to be there, he wouldn't have gone for the rehearsals. One, two. Nalaba gravity mu rehearsals teyazze kushu. Winnie ya missing the flight. Ati Karo naye yongera okutegeeza nti mu bayimbi yegwe sacrificial lambo olinga nze eno mu kantu. Bakeera ku machane bakwhijackinga bonna. Let me tell you, they're scared of your energy and they don't want you to put it out. Girl, you can shine better than that. Shine your shine. You can do it, Mamacita. I want to tell you that. You have a beautiful voice. You have the greatest performance. Lwakwa abantu tebagala omanyi waliwo wotuukayo abantu bagana okuwamanyi ko kyobadde okimanyi omuntu katayagala kukkiriza nti oyiseewo we mubeera mu race kkiriza nti bannayo olyandese ebigere bina speed up your game either omusango oba omuyise oba kiveeko oba kiveeko ani yakugamba nti Serena ogisobola ekyo kya Serena I feel like no one should limit us mu dreams zaffe okitegeera I love to tell you that oba kyogera nga nkyogera naawe because wandabako nga situdde wano sawa zino ntudde wano omanyi bantu bameka bali batekikiriza nti ndituulako wano kakati wendi and they cannot help it okitegeera ate era nkyatambula na buli muntu ali yalowooza nti no this is the end of Shuga bra you're sleeping ani akugamba nti no gwe wamwe wasiibule waffe saasiibula meanwhile njagala okujjukira waffe walamu nyinza obutakkiriza kuddayo ate wamwe kumpi wa tax singa buli kimu kiba kigaana okitegeedde kati waffe wala kyekikwetera olowooza nti no I can actually back out as simple as that tekigenda kukola kyekikwetera olowooza nti no gwozuuka ku saa 9 ogw'ekiro nosaba mu nze ne sitasaba kyekikwetera okulowooza gwali eyo nti gwogenda mu ssabo nze ne sitagendayo ojja kunywa emmindi ya mutwe gumu nze nnyo ya mitwe ena Guli rolowooza nti no you're doing something to make Shuga fail. Just know she's doing thrice as you're doing to actually make sure she passes. Kwanza ze sagala nnyo kugamba nti no sagala diasite wa manja gala nnyo kakasente kati mpiseewo ndi wano katogenda kola wochi. Oyagala kuŋŋaana kati ochegeera ne bagamba Shuga is unemployed blah 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 kati just on Friday nagenda bulungi nnyo ku radio phone ensibula ate we nasibuda tino na mu bulungi and then I get hired on and then I come to my new home at Trico FM kakati nero genda kuddamu government ino ndi unemployed kwa kati waliwe mbadde mu kisuubiza nti siri employed nvuddeyo kakati waliwe we signinze contract okiwulira oli n'agamba oyo ku ngeri gyayogera tajja kubeera ku TV billboard za Startimes zijjudde mu Kampala ne towns endala era nkubuuza oguni nnyoko eyo gundi yagamba ye yalwana era yewaayiriza era ne kati ngenda muddamu wamula wakiraba nakiraba nga yewaayiriza era mbu yalemera ku Alex anti kati njagala muteereza first of all I want to clear this and I want to reach my apologies to Alex and the whole entire management of Startimes as a team. Thank you for trusting in me and believing in me. Thank you for supporting me. But I'm very sorry that someone, as dense as they are, decided to actually put you through their mouth. First and foremost. Who's dense? That boy that actually told me I need baluwa y'omuddwaliro. Eyaki? Ey'obulalu ex-we yazze. Gwe tuwagirabako? But for me, I had it in my head. Nalinga nchirowoozaako nga ndaba the way he's so angry, the way he gets angry, the way he gets nga buli kimu kiri so off. Nasoka ne ngamba oba akukutana anywe enjaga oba anywe omwenge nga sira because I used to buy liquor ne gubeerawo ewaka. Otegeera? Wasanga ngukendedde. Bulungi nnyo kati ne ngamba oba agunywa nga sekitegeera bulungi. Nasoka ne ntandika n'obuuza bembeera nomaka banne nga waliwo ekisoke ekyali kinnuma nga walagi wange wa bbeeyi. Okitegeera? Ngangula Hennessy VSOP. Ochegeera. Nga sigwa kunywedde nga atine tuwamulabe nga anywa. Nga samula kati nga ntuka ne musanga nga munyivu ne ngamba oba kiki. Paka ro yangamba oluusi nkola ki? Mama niko kwenye interview acha nikupigia kiasi. So until one time we went to Papa's sport. Actually abana Papa's basolo kwogera. I bought tequilas and he said he wanted to try shots. Try. Naye engeri gye yatryingamu nga si abatrya. Nga kawo kadda. Nga kiralamu. Era he put a doll of it inside. Sabane yaliwo bwase. He put a doll of them 4. Ta. Mugamba wo try nze.
naliwo wakwanti kati nali nabo bayinza obutayogera naye naliwo ndowooza ne Bwanika manager wa Nikolai writer ne Nikolai era nentumyawo Guinness nazo nazifunika nasooka natugamba nze nja kunywa smooth nengamba te smooth wamutegedde otya kuba nze ndi wa stout omumanyi engamba umutegedde otya smooth nangamba akali kakaawa nnyo koze wategedde otya nti kakaawa kano kawomereramu era nakuba Guinness smooth zalinga nyaawo namala nadda ku stout wallahi bilaita okufirwa buli mutabuzi naye nga tava mu kifo kati netumugamba nga tovaako engeri gyoli oli muyiga natugamba mbu ye alina ekimuli ku mutwe kyekinywa nze nayaŋŋamba nga ekintu kimwamba kati nze baza ne baŋŋamba ate by the way abantu boku internet babi tewali yandaga ku interview before ate right saagirabako naligirabyeko nemmanya kyeŋŋendamu kati oyo omuntu we amuyingira munda ne bayimba ye natabawo mu studio wabanga ye yali andya ndeka Shuga ndeka gwe akasana katukoze justice omanyi jjuki akasana ekankubamu mbanga Rihanna first come and siko nze akasana ekankubamu mbanga Rihanna ninga kadibi kati awende right wesokoleke ondaba kivayo bulungi kiri so most intelligent gwe sagala omusajja muleke kwa mama oguleka omolana ne Rain kulikanyo navayo and I loved the love that people showed me nalaba buli yali alinya ku stage bambinga ndaba bwati nasanyuka and I want to kasoke nebaze Shakira I want to thank a number of friends that reach out to me. I don't want to say your names because some of you don't want to be said out loud. Naye Mama Glow ankebirako all the time. Mama Glow City. Ono mchale yayamba ono gundi chamuli wa Kalungu. She checks out on me every time. Like ankebirako na ngumya na ngamba we are here with you. Bichibichi there is a girl called Subi Queen na yamfako. Yes, people muri banje sobola na bamalayo. But people have tried to see that I'm sane. But I want to thank Shakira. Shakira na wabere bweru. Ebintu nga biyuga ku internet. Shakira ankubira. Nangamba mama I don't like you to be like this and this and this and this. You need to feel good about yourself. Or yankubira ngandudde fuluma nawo chimanyi ne walingo jawaka. Ngandudde fuluma ewaka ne okulinyako awo abweru ku balcony. Ochegeera. Nangamba no, that's what people want you to, the people that are fighting you bagala obeera obotyo. You're going to go out darling. Na kuita comedy store. Nali ngenze ku police okwe reporting. Era when navaayo nangamba tugende. Nitugenda mushaba Maulana and no sad story and she took care of me like so well and I had a lot of fun and I want to tell you Shakira I don't regret meeting you ever in my life and I love you so much. Meanwhile also millionaire's girlfriend naye ankebera ko bambi gondo mukazi wa gundi wa Adrian Paul yesimanyi bino bali boogera bayawukana bali bonna okay kale bule ate let me tell you back to sender kale bisoka biveko sad story je watuwa ku comedy store ntuufu nze story nange senga sidi yampita najimpa naye ngeriko obukakafu mwattu kwisoko mbuliza ni story bana mbu amanya gawa sad story kansoke nga charging sokoli mwana sakitegeera ate dasi bakugamba oli wa mama wewere namoste yakusiima nali uliranga limmanyira n'engamba line naga ogambye ow'ekimwa nali ulira n'engamba line nerivubuka lirabika nalyo lindinako obuzibu nalyo ate Amos ammanyi ate nze babatanjasamiranga ate yamala dde okwasamira maali babiri nga mukyatijja mwekyaye ate mutijja naye kati noza mublock let me tell you okumublock nakona mublocking adda let me tell you as why I called why I wanted wachina mukwata olunaku wera namujja mblock namukwata nga njagala kubanga nkimanyi yajje wamwe nabagambe bigambo kunze kati nga njagala muwulire kyabalowooleza era nze buli muntu eyali ankozeemu akantu ngonjogerako ebibi nga kulwa Amos nja kutuula naawe agikube omuwulire ng'ayogera okitegeere nze nagambako ne Major ne mugamba Major you defend Amos a lot because you love him but the person you love doesn't love you at all nkuteereko ku voice note owulire byakwogerako mukubireko nga ndi naawe okitegeere kyova olaba namukwe olaba akubira lati n'amugamba
lati mwana oli blood wange sagala okole kino naye muchala wange muveeko imaidam like muchala wo like which muchala wo like bro uli ngamba lineri Jovana mteka konga njagala ne lati awulire bwe bamwogera keno that's what I was doing nayo kwa ne lati na yamuwali amuweredde wao wadde jajjawe amwita kayanga mwana kayanga toka wamo but let me tell you so kompesa sad story nenda kweta sad story just njagala mutereza mu line mukwano Amos Lovinz your career has not even reached a quarter of Latiwiz's career. Latiwizi wamulabanga ayimba ku Shaka Lokasita buli luyimba nga lwayimba baluyimba Amos linya ku stage ogendo yimba akatandaalo. Latiwiz was trained by Ani taina kayimba bakaita akatandaalo Ani Amos ati nabulabe ku YouTube ayina kayimba bakaita akatandaalo simanyanga 210 oba namulinnyegere wala ibukadde gye buli neba naye singa bandako ku version ya bandi ya Amos wala isali tawani ayina kayimba nga ayambadde ekitengi ngalinga bapapa nangaye akadwa kayimba abaita kidomola mugere waliwo oba owegere. Then there is one called akatandaalo jebuli walai nange nabulabye. And then there's a video kama katonda ne katonda katasimu wangu katonda akera ku machendiga ye najireka nagamba ndiga gwe soko ozunge ne katonda wankola si bulungi ebyadda okay wale video yakola ki namulaba nga yambadde gondi ebitenji ngalinga bapapa ngalinga bapapa nangaye kankakola ge waneno ojja loza muwairiza ala ngalinga bano ba marafiki abatambuza pini bale mama mukubo bapapa nangaye hegwe musika tsokuleke sad story nalabe ebintu ngasibite wabula asoka kulaga kayimba aja kunkuba copyright mu kayimba ke asigenda kazanya nsiyanza isia gamba ne video esobola okugana okutambula ngokazanyi nele vukali akunyumirwa. No, me when I'm in love, I give my all, and I actually don't. Katsokola beno interview here going here NBS after 5. You know mchite. Yeah. Yongeza light dance. Mwachira yambadde bwati. Ndoze ngeri jayagala okukuba Swahili market, Tanzanian market. Ndoze bamugamba yambale ebitengi. This is the one. Bambi ex-we yazena agamba yawulira bubi nga mpisizzaamu amaaso mbu yali neebazizza nnyo naye mukwano. Delisha, by the Delisha is a musician. No, I know I even saw her songs with the Liam voice, and she's actually a beautiful singer. Naye munaye Delisha ngenda kugamba ebigambo bino wammanga. Ekyo kyogamba mbuno kyakulumye mbu simanga nga Amos anjogerako ebibi. Mukwano gwoyamba oyolambwa. Ani gwayolembwa. Yawulira bubi kugwe. I get anche ndimo mugamba nti gwoyamba oyolambwa. Nze when I'm doing something. Oh, wayamba Amos. Checho. Bambi. In Kiswahili they say asante ya punda niteke. Punda. Do you know punda? Punda. Punda is a horse. Omomanyi yani. Yeah, boss. Asante ya punda niteke. Punda is a horse. Horse webe mukifo ky'okwebazanga eridde ng'ekkusi. Mukifo like it's happiness esamba busambi. So asante ya punda niteke. Samba busambi. Teke kisigalayo mu Luganda ngawe kiri wano teke. Niteke. So kati Amos ye horse ye punda. So I was home going through this whole drama and the ruckus going on social media, and then Munai Senga calls me and tells me Munai Shuga. Abantu bangambye sikwagala naye yamba katuti nkugamba ebintu sijagana kugamba. I think what Senga is trying to do is she's trying to tell me every bad thing that has happened to me bamugamba mukaboxike with a proof, so that kubanga she knows olaba nakubirako kusenga when we had that fight with Amos and then we reconciled. Nangamba naye Shuga cyane mugamba mnenzo msajja nge nchakola ki nchamwagala
era nangamba Shuga sisobola kugamba kyawe musajja, but you need to open your eyes. So I think that's what she's trying to do. Okitegera? Yep. Kati inampita katuuti munnaye. Nambuzi nateka abantu mu bifaananyi, nambuzi ono omumanyi? Nti ye. Namugamba mumanyi oyo nazaala wange. N'agamba sirika bwe nkubuuza agamba bugambi nti mumanyi toddamu kuyita abantu mannya gatali gaabwe. N'aŋŋamba nazaala wange gwe nali mpita nazaala wange nazaala wa Amos. Si maama we? Nazaala wa Amos era omukuba walabe mukyala wani? Wa Amos. Yes. Nambuzi ono mumanyi nandaga omukyala omu bamuyita Madina mukyala wa Honorable Omuwano. Namugamba naye mumanyi mulamu wange nti sirika. Toddamu kuyita mannya abantu ge batali gaabwe. N'agamba oyo nno ye mukyala wa Amos. Igambo bya ssenga. Okitegera? Nandaga omulala n'aŋŋamba ate ono mumanyi ko nze mumanyi nti ani nti hajjalwa nti kati ono gwe bakozesanga ekifaananyi nti ye mukazi wa Amos mu bantu naye ng'omutuufu y'oli kubanga oli akyali mufumbo and mbukaakati at this point kiteeberezebwa okuba nga takyaliyo ne mu buli obuki obufumbo. So nange I don't know how to say it. I got blank. Napozinga bupozinzi. Nga sina kyakwogera. Simanyi oba nkikirize oba nkiwakanye because amazima matuufu amanyi ge bateekako gali mangi nga it all adds up. Ne banzanyira ne voice note. Okiwulira bulungi nnyo? Ne banzanyira voice note ng'omukulu annyonnyola bali nga bw'antadde wanneetaaga era ono kati mulina bulungi waali that time I was working with Crown Japan. Ne kati obuzibu ne Crown Japan kati atandisa otapingamu kati abantu balowooza mukazi we bali confused naye nga nze tetwetaaga okukola omusika aerial tumukolere engoye ezo yeziza agenda zisigaze zange naye tuzipangisa. Meaning it was all planned. Naye nze ezo engoye ze bagamba zaali za video shoot ya Ontwala. Ontwala they didn't have enough money to do the video. Era negayirira nnyo videographer oyo simanyi singa asobola ovaayo n'ayogera lwakuba nkimanyi ayinza obuta he is a very peaceful girl bamuyita Cyber yali videographer ne muyita ne mugamba do us a very clean visualizer era oyinza n'okutegeera nti eyo video visualizer okitegeera but it was a visualizer budget ensaamusaamu ne mwegayirira nnyo kuba ne sente ze twamuwa yali tazikolera okitegeera era nze ntwala omukisa guno okutegeeza Amos you didn't use me. Buli kye nakola nakikolera kubanga nze nali nkwagala. You're very stupid if your shallow brain told you mbuno nkozesa Shuga. I'm sorry to say. But you're very incompetent bw'obanga olowooza bw'otyo. Ani ali incompetent? Oyo Amos bw'obanga olowooza nti no wali onkozesa. You're a boy, you're not a man. You need to ball up. Manhood is not proud of you oba olowooza wali onkozesa. Daya sinza omanyi bwe njagala abantu ne wabakyali wange. Nteekawo buli kimu, you know that. So for me I was only being supportive kubanga nze nali saagala kubeera na musajja ng'ono gwe ndabye mu bitengi. Era naleetera abantu okuwa ekitiibwa. Nze wadde bampita omuntu omubi era nze njogera bubi era nkuswaza at least natunza abantu ekifaananyi nti oli waggonjebwa oli musirise toyogera nze natukanga n'ekiseera nga bwe ŋŋenda mu bakyali bange mbawa ssente zange nenkwokyayo nenkugamba omukulu aŋŋambye enkuweeyo naye nga nkuwadde zange so that enkya omusango omuyita omugagga wange omugagga wange nali erinnya lye mutuuma. Kaki kyakutwasizza sad story eno ogitwala ku gundi anti kati Bettina aba ayimba kayimba tobeera n'omukazi ng'olowooza nti ssebo wamuyamba buyambi tobeera n'omukazi ng'osuubira ndinoonya paati kamuddamu essimu yange gireke tomuleetako kamanyiro kulaba nga mistikolo ebyange naawe sorry byakwawo ng'embeera yennyini gye nalimu nga ndinamu nali naawe the whole interview nga musankubira amasimu okufaako obufi nze lwakuba simanyi lwaki temuvaayo okwogera abantu balowooza omusajja nali mwesirako naye nga yafa yatava wange and I want to tell you mu mutima gwange sirowooza nti Amos anneegayirira oba nneetondera nti kubanga njagala apaana waliwo ebintu bibiri byolina okumanya Dias. Amos anneetaaga tanjagala. Akwetaaga. Anneetaaga, he needs me. So he sees yatandika okweraba nga anduzinga. Amos yakwata ekkubo n'agamba muwala wange omu South Africa. N'amugamba I've never had a very bad song like that song Mama did with Lati Wizi.
Katuddeko mu bazita statistics. I've never had a very bad what? So. Nyangolabe. And YouTube yani Amos. This is 3 days ago. This is 1 month ago. 17K. This is 60K 1 month ago. This is 3.5K 2 months ago. And a project in there, Jirimu 3 months ago 170K. This project in Jirimu 102 views 5 months ago. Ochiwulide? This one 366 7 months ago. Okay, ochegera. Neno najipushinga. Kwa nataka kukola naye ku munno 195K kati laba his past projects. Ochegedde. My YouTube has only one song. And that is 1 month ago. It is 218K views. Choka subscription yango jiraba nnaka abantu 1200 wabula mugende mu subscribing ku channel yange ey'obuyimba. Bagita Black Sugar Music. Okitegeera. Omuntu alina 1200 waba alina viewership eno account ebe ekola ki? N'amanya bagakola ki? Ne project eba ki? Eba nnungi. Kubanga luno oluyimba lwange lwali mu #trending lwakona paka ku namba 9. Kati saa zino luli ku #trending number 17. Duli mu competition n'ennyimba ennene ez'abayimbi abanene bansi namba. Nja kwogera naye bansi namba ne Simpan Production olulimba lwe. Ochegeera. I'm in competition with those people that have sung like 10 songs or even more songs. Ochegeera. Oyimirira otya n'ogamba nti lino njagala nnyo era wali agadde okuddingana nange naye n'ogamba nti my song is the worst project you've ever had. Kiraga omutima omubi toyagaliza. When I was in studio recording that song with Latiwizi naliwa Big Devi. Nankubira simu nangamba moliwa. Nemugamba ndi mu studio I'm recording with what? With Big Devi. Nangamba naye mama nali manyogo mukisa waguwanze nzeka. Nemugamba Lati is going through shit and he's my friend. And I know. How can you manage your Mickey? Nemugamba I know this song. Egundi yamukuba empibya ddala. Yes, yamukuba. Nebifaananyi bibiri nga mutuze n'enjala mu bulago. Nga lwaki amukubira ki? Just kamanyiiro. Oyo guy oyo. Hey, so be just alina kamanyiiro. Namukuba. Kamanyiiro anti kati of the problem is him being very big. Jikira kati ombiri gwe gulete kirote kitufu kyalina okuba. That figure is supposed to be a bouncer. Yalina kuba bouncer. Banna. Yakuba akaana bubi nnyo ne kazimba. Enze tosula. Waliwo n'ebifaananyi ebirimu enjala anti kati olaba Lati nga bamukola ne bamugamba nedda tukole bwe tuti musonyiwe tobiteeka mu poliisi bijja kugenda mu mawulire ate olaba yo career otegere nga bamu ngabaza mutuga mama nnyo abanyonyola gwakoowa waliwo ne ka video ke yeekwata nga ali mu mmotoka nga bamugambye nga bagala musuula kukuba bamugamba agende n'abagamba nze mundeka mutya kukuba nga temumpadde transport nga mwe mwakoze eki mwampise. Mulimu omuntu yali mu video mwerabide n'erinnya n'agamba recording a video mweni kati bweyateekako video bami ne bajjayo omutwalo ne baswala ne bamuwa muki nedda naye tubuuze Miki wano mubuuze ekituufu yogera nabo nze nani tuddeko mu meeting n'abo abantu and I saw how toxic they were kubanga nagamba Lati stop meeting those people nga tolinawo omuntu akuwolereza. I was even willing to give Lati my counsel amuyambeko okitegeera enze tosula yamukuba oba oyagala Lati walikera ku machanga liredde kola eyo story nze ngenda mugamba jewo mutene ebyo ebifaananyi weebiri ne police reference jeri yalopa n'okuloopa bajja kubira wano okitegeera so nangamba mama nali manyi guno omukisa waguwanze nze kane mugamba we nali nkola nawe project nakikola nkimanyi kijja kuyamba no one had ever had me sing baali agadde okumanya nnyimbi entya that's why that song lwakola okolobya otya okitegeera abantu nampulira nga nyimbye bulungi ate to their surprise like baali bagala kumanya nyimbye ate to their surprise nemba nga nyimbye buki bulungi that song became a nice project okitegeera he was only supposed to be supportive ate namugamba I've taken singing as a career too okitegedde bulungi nnyo onfuna so I wonder why he came out to say oluyimba lubi na confronting Lati. I even told him nemugamba Lati go confronting alekeraawo nze bwe mba ndi mwenzi ng'owulira let me tell men out there bw'oba owulira nga mukazi wo mwenzi totuukirira musajja mugamba nti lwaki oli ku mukazi wange osoundinga ng'oli so desperate you look like you're not man enough otegeera I feel like Dias if I'm your woman you're supposed to come and talk to me yes musajja ongambe mama ate bino byendabye biki bino nkunnyonnyole if I can put down your insecurities by maybe avoiding those people I can
because I have to be ready to do things for this relationship to what? To move. Negwe leero n'okubira omuntu n'omugamba ava ku mukazi wange. N'enkya n'omukubira n'omugamba ava ku mukazi wange. Ne bakujjako interview n'ogamba nti nno twayawukana. Ne bakujjako interview n'ogamba n'oyogera n'abantu ku ssimu n'obagamba Shuga musiyazi. N'obagamba yali yebaka n'abasajja ewaka. Ate n'oddamu n'okubira omwana w'abendi. Naye n'oddamu n'omugamba ava ku mukazi wange. Now that actually adds up and gives us an answer of you are mentally disturbed. Now you have a client and now it's evident. Oshegera. So muna yo sad story najijja ku chikusenga sidi yajinga mabulungi nnyo na playing voice note singera zamenya omutima nete zamenya mutima nti no nti oba nga bya love no. It was because I was very good to this person and this is the least I expected from them. Na mutima ngamba ikale yali kozemu at least obe kirala. Oba kale yali komewali eri mu kunoonya badda yasibatule bakola akantu. N'okundetera abantu abanvuma moyo period yo nayo nabo kale kyali komyawo kisuseemuko. Kubanga oyimirire n'ogamba abantu ndi musiyazi. That time I'm working for Minister of Gender and Labor. Okiwulidde bulungi nnyo ntakyagala kitegeeza oli mukunwana bangobe ku muki? Ku mulimu owuli oyagala kundaba nga nina wentudde. Nina sad story nabagamba katono. Ne bangamba n'okungamba nti nno yagenda oba musaba eryewa. Ne bansika ekisikirizo yako ekisikirizo kyange kyagaana okujja. Otobeera ku internet. Sokoli. Bakukola ki bakusika bansika ekisikirizo. There is something I didn't know what it means. Naye bangamba muno they wanted me to be muddu n'awulira. Muddu awulira nga you down to earth gye bali. I'm submissive. But I was submissive to him. Anti nga ate bali bagalo nga ne bawafuwa oluwodduka misinde. Kibayita muddu awulira. Muddu awulira my muddu n'awulira. But you were the muddu awulira. So that means maybe it's vice versa. Kyakwata muggwe. Baba. Yeah, so they told me they did that to me. Era ne bangamba ne basika my kisikiriza and it refused to come out. And then ne bangamba muno bajja bange basajja te bajja bange bakazi. These sad stories and honestly. Nega mwenda mwegambe ekigambe ekyo. Nze nkugambe sinza agamba nkugambe bangamba. Bangamba. Bajja bo basajja ne bajja bo bakazi. Naye ate naye yagamba naye bajja be babadde. No, for me I can tell you this for my side. Actually I don't want to even saga nakaka santi wa byachikola batachikola. I don't want to even know because I don't care mkwano oli wa binario. Okisegeera. But for me, I for one, nze leka nkubuulire bwe mba nabera ne Amos omwaka mulamba. Mu mwaka mulamba tolamu olunaku lumulumu mu buli mwezi. Zibe ennaku meka si 12 ze ennaku ze tuteegatta. Zokka. Mogwo omwaka omulamba te nga gwawera. Zokka. Ne buli lunaku. Buli ssaawa. Buli minute. Because let me tell you, I know something about sex. I know that sex can build confidence. Nze when agenda nga n'omusajja ku stage nga ina stage fright. Nga nsoka muwa kweki. Ogenda muddamu omulala ku stage nga muchamufu. Nala kuba show. Ebyadala. Yes. Newe twali ku kivulu kya gundi wali wasoka mujja mwinga mwali mutabusi. Sikulimba. I learned that. Mwali mutani sofana gani. Taka mteko kwa mtansogeja. Anti yajjange bakana ngamba mama banvumye omutoko internet omba omutoko gwange munene mugamba nedda papa omutoko si munene nga wali omulimba ali omugamba kituufu nange simanyi ngobola nali nkola ki otegeera. So and then I learned from her from the interview Shalom did from the ex nga naye bamuwayiriza ebisiyaga. Let me tell you, nze wadde na falling out ne Faye, I'll tell you one thing for sure. She refused to leave my site at some point. Olw'ensonga yali alaba olunaku lumu bajja kunkuba bansange busanze awo nga bamaze okitegera. So she had to be around. Era bayogeranga ne I have their chat one eno nga boogera. Bayogeranga ne Amos. Ng'oli buli lwamwegaya namugamba njogerako ne mama munyiivu nnyo simusobola leero nayo kyezza nnyo. Ng'oli amugamba omumanyi bw'anyiiga sooka omuleke. Asooka kakkane. Kuba nawe kiwakoze okiraba kiki? Kikyamu nti ye ngenda kyusa Faye nkusuubiza. Weziri. Okitegera. So what I fell out with how manyinze sisobola kugaana like kulabayo kirungi. Okitegera okuleka ng'oli ayagala kunkakanda b'ebirungi. That I remember and that's why she was around me. Okitegera. And then me I love my friends. Usually nze mbeera n'emikwano gyange. Enjagala gye mbaagalamu. Kubanga nze leka nkubudde sola bwe twatambudde basatu.
bwengula olugoye fena tufuna engoye empya fenna basatu bwengula obugato fena tubufuna. We eat from the same meal. Sijja kugamba mbugweria ya mtwalo nze. You want my phone? Okay. Sijja kugamba nti no. Ask ticket to unlock it for you, yeah? Sijja kugamba nti no. Olwokubanga gweria ya mutwalo gweria bijanjalo nze okuleka ngambi yagala bijanjalo. Otherwise we all have to eat well. Okitegeera. Wembanguze VIP ticket, we shall all sit on the VIP lounge. If it's a table nze nemba ngenze mu business kulaba mugagga wange. Wema nyingira mu office nyingira nawe ndoza ne wagulu nsanzeyo n'abantu bange bonna. Fena tuingira, you never know. You never know. You never know. Nigobe mbogozo nze sikuina akuzibu. You never knew. Nangambe you never knew. Like it's a slip of a tongue. Kati you never know omulimu gwokola gusobola okuyisaawo nga boss akulabye nagamba we also need this help. Era nze buli omu mwanjula. Omwana aletedde ekifaananyi wano kuliko Feffe Miranda mbagamba ono omwana asiga ebifaananyi. Era avuddeyo boss amugambe nange njagalayo kunsigira ekiki. You never know who is going to get a chance where you are. Nina ngajja kunsigirayo naye sina sente. Okitegeera kati ndozo olaba. That's also olaba kati nawe opportunity naba okitegeera. Ngambe sirina sente. So that's nsobola kikusasulira. Oh, wow. Tonangire? No, I can gift it to you. Tonangire? Kati kankubuulire. Ngubuuza tonangire. Nali badde nakulangira langira. Nene ono kinangire era nja kijja kubirayo mu nyuma ngakira bajja kubansigaza basiige. Okitegeera, I'm going to tell him. So be at bolaba eno video. Dayas ngenda kueleza ekifaananyi kye musigire ekifaananyi my bill. Genda kunsiiga. Gwe nga walaba n'omutwe gw'omusajja. No, agusula mu kifuba buli lunaku. Tewakogako side emu. There's things people don't know about sex and sleeping with a partner. Ofumba butuuka ekiseera abantu tebeeyagala. But there's moments where you know you're not supposed to sleep alone in the bed. Keep haunting you when you sleep alone. Okitegeera. So nze ate nze it's vice versa. Kyonta abakazi bagala nnyo beera before y'abasajja. Kate nze njagala nnyo owambatira omusajja bwenti ng'alinga baby. Njagala nnyo ng'azaamukutte bw'ati naye bakawa neeno. In case ayagadde okuyonka ng'aligwako mangu. Kale yonna gy'ali akomewo akuwambatira. No, wengabi mukambwe. Mpozi wafunye wengabi. Mukambwe ate. Mukambwe mu wallet ne mu bikolwa tazannya. Gwe na weekend ebintu ebibadde bitambula nalabye erinnya we ligenze. Nalabye Nalongo Kitone nendaba ne Shalom eri okubiri erinnya ddyo ndiwulidde ebisose simanyi okolanga simu Caroline Maka kati ababa babiri bomba wulidde. There is a fight going on now. Ate nga nawe before walimu mweyo sequence nga bagamba nti Shalom bali bamusibako babawala basatu oba bana nga kuliko gwe kuliko Caroline Maka aliko nani omulala Feffe ne Feffe nga bagamba nti no bonna yabayisaamu eggaali lufaaya nze nanzalamu abalongo gwe nakuzalamu abalongo gwe wajjamu ne Caroline Maka mbu yaliko naye nageza okuwulira ate erina nga agamba omuwala amusindikira bakifeesi biki besibiwulidde naye I'm going to do this kansoke njogereko ne mukyala wa Shalom Nashiba mukwano tabiri gwe ndi mukwogera naye mama Jaden omulungi ne tata Jaden mwembi ngenda kwogera nammwe. You are a very young couple, meanwhile a successful one. Abantu abasinga bye bazaddemu, they are single mothers. And people want to put Shiba into that. Don't allow it to happen. Bino ebintu byonna nga bimaze tukawo eno ebweru. Mbadde nsaba Shiba obiko omwami wo bulungi nnyo. Omuwambaatire. Omwami wo muletera okwerabira bino ebintu byamwogeddeko eno ebweru. Be his peace. Don't you ever wait for Shalom at home. Omubuuze nga mpulidde kino. Oba otandike n'okukkiriza ebintu bye bakugamba. Omukyala abagamba ono kyamukaddiya. Ani kyamukaddiya? Kyamukaddiya bamutegedde bajja mukutera mu comment section. Ono omukyala abakanya nno kyamukaddiya. Azze agulagula abavubuka bw'atyo bwe yagula ne Izonity. Hold on. Okiwulira? Yayagala Izonity bwe yajjako ne ssente ezamutwala gye yagenda okwetunda okyegera. So Shalom, you might be the old woman's spark. Wadde wagambye Lusiya omulazaawa naye Lusiya alabika takuvaako. Yali yagadde
obeeko nekyokola okiwulira. So Shiba febola bataddewo fetuli diversion. The woman wants to eat your man. I'll tell you this point blank. Buli lwalaba Shalom bwati nga Shalom alanga Shalom Health Services naleta oil ageza size akwama kafananyi ngalabira ddala Shalom size mahima nga n'agamba lwaki omwana ontajitakulako okitegera. So this woman actually wants to sleep with your man. Shalom ono omukazi ekimulekanye nnyo. I think you rejected her or she tried to like make a move and you refused to like toyitaba tova gy'oli okitegera. Let me tell you, before initially nga nkyayogera n'oyo zonto before initially waliwo story gye yakolako n'agamba nti MC Katsi alina omuwala gwe yasiga Shalom, alina omuwala gwe yasiga Sirimu era omuwala oyo yali MC ku show yani ya Shalom eya award okiwulira. Kati Karo nantuukirira n'angamba Shuga ndaba bino na bino bye biriwo okitegeera. Ndaba bali mu kugamba mbuno simanya onagambe musimanya cause Karo I think Karo ya confronting omukazi namubuuza nnyabo mbadde nsaba mpe ku results zange za Sirimu oba ntwale gye bakeberera Sirimu bwe ntegeera nti ndi mulwadde ntandika eddagala kubanga oyinza obba nga munayo kiŋŋambye nga kyamu bulungi sigenda kitwala with bad energy nyinza obba nga nakola ki nalwala nsaba okole ki onyambe olina mugamba ze wawuliddeko ku linnya ly'omanyi alinayo teeki ze sinayogera ku linnya lya muntu kati it is naye omudomo atambuza agenda ayira buli omulebe. The mouth has become bigger than her soul. The mouth can put out more than her ass can put out. Ayasama ndozogera tuka ekiseera nga tosobola kubunira bwoti ng'oli mu bantu we batyo. Your jaws are going to wake up one morning and they cannot add up again. Nga ziriwe bati okitegeera. Nagamba ndaba ne Shuga yaliko kuba MC so Karo nankubira nangamba ate onangambye tayogera ku nze era nze nali willing okukola show nga nekebeza Sirimu mu camera era nali ngambye ne Feffe nga ngambye ne Caroline Maka jangu Karo tutuule mu kantu nga nkyaka kola ne Feffe twekebeze Sirimu ensi etegeere setasi zaffe maybe tunaawonera awo okitegeera. Era nze ne mukubira kuba ebisa naye nkyayogera naye ne mugamba ate bano nga baŋŋambye mbw ate wadde otegeeza nze munze MC Katsi gwe yakola ki gwe yasiiga Sirimu n'agamba abula Shuga leka abantu baleke kulwanya ntalo nze nga nakwogeddeko wa oyo omuwala just endoza ayagala mwogereko nze saamwogeddeko because ebita ne mugamba oba tewanjogeddeko it's what kubanga twali twogera ngamba oba kikalifa nze tabadde nze it's fine era ekyo nenkimma amazzi nekikola ki ne kiyitawo. Now the stupid old fool is doing it again. Namulabe ng'avuddeyo ng'agambe ne Maka ng'amulangira nga walina tata w'omwana we yafa. Do you know how many dead bodies are your exes? Yatugamba nti ku myaka gy'olina kana wetwogerera olabika gwe ne independence ya Uganda muli muti oyinza n'okuba nga waliko mu lutalo lw'Aboboti 1960 n'emabega eyo yonna yonna ayinza n'okuba ng'abisinga okitegeera. You want to tell us tofiirwangako ku muntu yali akupimpinyi? That woman must have like 70 dead bodies population ya Guyana nga bonna baali bamuliddeko. I'm telling you the truth. Bakugambye ekyamuyisa erinnya ly'ayina yagenda ekitone akitembeeya mu bagundi mu bakadongo kamu so that bamufuula curtain raiser ku stage before others come to sing. Nkutidde ggwe obeera wa Dayas nno neetaaga mu bulamu bwo cause olabika internet wagivaako. They said that omusirani gwonna nakwata nagwambaza Joanita musajja atu yonna gyali simanyi okiwulira ali eyo atagataganira eyo. But let me tell you, and that's how I want to tell Shalom this. Shalom, what they are trying to do is to make sure you fall out with people who come out to say they are friends with you. Shiba, your man is a trustworthy man, take it from me. Or boy, I got look for omusajja omwesimbu. You're going nawe waka. Or you Shalom kawesi. Kuba Shalom bwanyiga ayogera n'agamba mukyala nti kino kinyiizizza. He's open like that. Oshegeera. Shalom wagamba nti nno mukwano gwange. Nze tulabye ku bawala abeeteze Shalom n'agaana. Ate naawe Shiba obalabyeko. Awo mu dduwa z'okola. Ne bajja ne bamwetega n'agamba nti inema sijja n'agaana. Shalom adeclininga abakazi n'abesente. Abamutextinga. Olw'okuba
kati bawo olwokuba atunda ebintu byo bedroom products mu mitwe gyawe bakoma akafaananyi nga bedroom yaabwe mulimu ye. That's what is happening. Okay. Caroline Maka, stop even proving to people that you didn't sleep with Shalom. Shalom, stop even proving to people that you didn't sleep with either of us. I know it's being so hard on your family. Yeah. But that is what this old rumpen wants. Because she's a failed, wretched old woman, she wants the same. Obusungu hakuna hasira mingi kwenye roho yake. She wants to put it on everyone. Anaumia, like she has something that is eating her soul up. She doesn't even have a soul, I'm very sure. Oshegeera. Gomanyi omuchechegeza okubeera nga buli omu yakuzira. No one would want. You've gone to all these young boys. Musimanyanga, they should call you mommy. They told us she sleeps with a driver. Oshegeera. Kuba mumpita tuka wansi ku bridge. Sasa alinnyayo. No, naye driver mmuleke tetesi kisoboka. Mukwano bakyogera nze yanga asobola okujja n'ayogera bye baayogera. So we cannot say what bye baayogera. Oh. Nawe oyinza n'okuba kulisinga naawe ayagala kulya. Era ojja n'okoma muwolereza agenda kujja kusabe. Gega amazima. I'm telling you. Oshegeera. So mune Shalom. Chebaagala Sheba ne Shalom temuwa abantu chebaagala. They want to put to break your family. Omwana oyo afuke single mother ne bakere ku machawa government obufumbo bwagana. That's why neku proposal yammwe. Nzola banzi nali part of the organizing team. Proposal ya mchala wa Shalom. I was there nakera ku macha nali nasuze na mwala jine ngendawo. Ne tukoleka video nga nine Shalom miraga babannange. Zisinza na chikiriza nze ne abanze because ebitya. You can have friends. Echo to normalizing you can have friends. Yes. I've been in relationships, but you've been my friends. Oshageera. Nakube ne gamba chiganyemu wano. Now they don't want Shalom to be that friend to us. Shalom yavayo na gamba, I've adopted. Kadi omanya chigambisa Shalom ntino yanzala. Kuba you're breaking a story Amos. Oh, ne baga lwachi ye. Yankubye. Kuba yaji breaking. Kuba yasoko vayo na agamba nze Shuga wadda wenkola ki wenzira nze Amos naye simanyira nchima follow yange ne likes zange yazikima yazijjayo dda ombwa akali tamumanyi kati fa batamu watu yagoba nsi yaleeta waina chima interview yo you have to make him answer what he said on your channel Oshageera. So that's why bamunzinisa. Kade chimusinyisa Caroline Maka nti bamulaba nnyo ne Carol, and Carol is close with Shiba, and then yagamba nti mutabani wa Carol am adopting the way afuse mwana we. So it's easy. Lwakuba nti Abannayuganda you don't have common sense. Kakati mtu anso kulowooza nga ngenda kola WhatsApp group y'abampi abasiru. Era buli mumpi omusiru mpereze namba yo nakafunako basatu abalala mutu weyongereko. Ngenda bakolera abampi abasiru. Abazezengera abagwagwa bakolerechi ngenda bakolera WhatsApp group mbakolerenga meeting bagira kimisira ku yokutegeera 2x3 chicho otegeza nti abampi abasiru short stupid people ndaba bakolera WhatsApp group both women and men mumpereze namba za mwena kaweza akaba abasiru basatu ani nani we bali cha mukaddiya omubizi nina chimpiginya bali basatu kasine kwetegeddeko no mukubaza suli akoma tubebayita agomanya mwamenya mapya jebi kasita omubizi nalibatiza tuli naawe era nabawo sibitegedde nakati era budo sibitegedde anyway ndoza tukome wano kubanga tuwe tuneyongerayo otasobatiza abantu wafunye ddyo obupatiri tonda bandi kompenekerezia kogwe ngenda babatiza kwewole ekitibwa wali ekikutti kwambali ngenda babatiza mwera nze ngomye wano wallahi ngomye wano ebyo sigera bibeeramu sija bibeeramu